balamusizaako ku Celeb Jazz. Kale aba Celeb Jazz mugamba ki? Je baliko. Kale wano we tukusanze wa. Wano we munsanze kano katale ka Pastor Kayanja era kali opposite ne Miracle Center yakazimbira balimi naye nampereza message nanga mtabliki wange jangu kampani ye Kasige kati badde nzize kubaliriramu manye byengendo kukozesa era nja tandika ku Wednesday. Yisima watandise ddi atokolagana ne Pastor Kayanja nga tubadde tukumanyi. Pastor Kayanja pastor wa Museveni, pastor wa government, pastor wa kwanga lyonna. Bwoba tokolagana ne Pastor Kayanja omanya n'ebisiraani byo bikyali. Kati munnange ndi musiraamu naye tukolagana. Yisima oba n'akatale kano ke tulengerako buno obudde ka government. Ka Pastor Kayanja. Si ka government. Bwoba tomanyi Pastor Kayanja asobola ozimba obutale buno 2,000. Deni kiza kano ka Pastor Kayanja yakazimbira balimi. Yisima twogere ku mmotoka omukulu yabadde ali awo Magere yagenze okulaba nga emmotoka eyingiddewo naye yaganywa okugituulamu yadde ogikozesa ekintu. Alimba ata yaganywa ogituulamu akyazannyira abantu be ku mutwe. Ajagala nnyo kyekirabo kye Museveni kye yamuwa. Kyekirabo kye. Yisima emmotoka eyo Kyagulanyi abawagizi be bagimugulira. Tewali muwagizi n'ogwo akubuulire wansi ki. Wansi lwaki bagiziza nga bagibanje sente abawagizi bamu nga tebamuweereza sente. Museveni ye yawandiise muddize Bobi Wine emmotoka. Anti ye agamba mu statement. Museveni atakola musolo. Anti ye agamba mb'okumanya gavumenti etambulira ku mateeka agataliiyo. Abadde alinda okubawa omusolo gwammwe. Di aguleete. Lwaki tagenze mu kkooti? Lwaki Museveni oli akolera Museveni? Yamuwadde emmotoka baleme mukuba masasi nga Katumba Wamala. Bali be bakolagana ne Museveni. Fobola babogera Museveni tetulaba na mulaba baba wa Bobi Wine bamulaba. Be batambuze emmotoka ezitayita mu masasi. Kati gweddeyo bakube bakusibe ng'olowooza oli naye oli munne wa Museveni. Era yamuwadde ekirabo kye. Okirinako obukakafu nti munne wa Museveni? Baluwa tewagirabye yakomezzaawo emmotoka. Museveni ordered the release of Bobi Wine is his friend. Era ne sente ne bazimusonyiwa. Kati ngera goddawo weyambaza ebya Nuupu bakube emiggo nti oli kitali abanubiyaniri oddangamu akajanja n'edi mutwe. Oguloza lwaki nga gwe naawe okolera gavumenti lwaki tebakuba naawe emmotoka eri ate munnaye n'atuuse ku maanya agatunda Abannayuganda nga Bobi Wine zenna be n'atutta ekitalya bweniweza abantu 15 ekitalya nga mbawaddeyo balimpa ekirabo kisinzira ku kikyokola. Oza ki ekikyalemesezaayo banubiyaniri mu kkomera? Anti omukulu amaliriza omulimu politics tomumanyi. Omulimu agumaliriza bali be ya negotiate nga bali mu kkomera babakwata ekalanga tebalina gwe bakwata yayitamu. Tewali ali mu leadership gwe bakwata tebakwata yenna ina diguli tebakwata kagenda kwe bonna be bakwata be batasomye. Yisima golowooza lwaki Jennifer ne Buchamani Catherine Kusaasira eyo layini yonna tebazeeyo mu parliament? Tebabako mu parliament. Tebabalonze kuba minister. Tebalina ba minister bayinza balonda basoma ki? Wa minister amalaga kuwa anti wagize nasoma. Ne tebamalaga kuwa. Jennifer nga alabika ng'omukazi eyasoma ebitabo. Atagamba nti yasoma ebitabo. Omukazi agambye nnyo nti ndo tayagala ko byakusoma. Oza lwaki gwe yasoma tebakuwaddeyo ekifo? Anti kati nina okuyita mu vetting nze nti by'okummanyira ebyo byesaagala. Museveni ampa ate bampeereze mu parliament. Obunyinkuli budde eri akavudde ekyegegwa mbu ate nako kanvetinga. Saagala bya vetting. Ekitegeera ate ne track record mbadde siriiwo. Kati balonda omuntu obadde omanyiddwa obadde okola ki? Omanye emirimu gya gavumenti naawe mugamba tebaasoma oba bawa mirimu gya gavumenti. Museveni abawanga waayagadde. Jennifer twamulabyeko ejjo ng'agamba nti contract ye ekyaliko era tetumusuubira okubambunga. Yes, ate koma kubanga ye aliwo okumobilizinga Museveni bantu ba mu katale bantu bayi amazzi gabayingidde we batyo. Kati abo tebakoma. Buchamani tayinza kukoma ghetto nnene. Ayina osigala ng'akuma ghetto. Abantu ba Celeb Jazz baagala kumanya oyina omukyala owasadde omukyala oba naye okujjako aba Celeb Jazz nga nabo bantondo jjajjawo ate gw'oddamu kubuuza eby'omukyala. Nze oyinza kumbuuza by'abazzukulu n'abameka. Oyina abazzukulu? Mbayina era oliba oyagala bazzukulu ojja kujja nkulambuze naye toyinza kudda ku jjajjawo ate n'omubuuza bintu bya kisengu ng'oli muto oti omusimanya ayina omukazi obadde oti. Ate ebyo bagamba nti gwe oyagala binnamwandu by'otambuliramu ebikazikazi awe ebigagga oba oyagala kutwala bintu byabwe. Nabbi yagamba tolekangawo nnamwandu omuto byatukkiriza abasiraamu era kati na concentratinga nnyo
ku kinnamwandu ekito kireme kubuzibwabuzibwa olowooza kikumu ekyo kinakkiriza twakoze dda ne YouTube channel olinda ogenda giraba nze nakyo ffe tubeerako New Capen Town. Twogere ku gavumenti okuddamu n'esiba amakyaki emizikiti ozo ekyo kigenda lekawa Uganda oba n'abayimbi okuddamu basi tewali kigenda bbaawo Katonda abeera buli wamu abakyaki bagende basabireeko ani abagamba balina kugenda mu kyaki osaba Katonda bannayuganda bwe batyo bagenze balina okukola ebintu ebituufu ne beesonda ne basonda kyaki ennene ate ne bagiyingiramu ne basaba Katonda emirimu kati kyaki tugambe obulwadde bwe buli musimanyi muggalawo butya kyaki genda osabireeka omusumba yenna aneeremezaawo nti simanyi olemedde ku kyaki ojja kutegeera tuli bukambwe Isimago olowooza abantu abagenze mu kyalo okuddayo bakoze kituufu bagenze waabwe bakulawudinga ekibuga nga tera kyebakolamu babakanze olunaku lumu ne baddayo ewaabwe ekyegegwa tawuni yonna eri mu traffic tulina fresh air ate beeyongere bagira bagenda twagala abantu batono mu Kampala bakolaki babadde bakola kyadde bookya kasooli simanyayo kyanyanyi toyinza bikolera kyegegwa gwenga ali mu gavumenti jjako yange gwenga ali mu gavumenti olowooza lockdown bakyaleta lockdown endala super ng'era eyasooka era lockdown yeeno yennyini bwete weetandika ate oyagala tugibasuuleko lumu emitima gibakutuke 42 14 togijjukira kati nobagiyita 42 weggwako ng'era 42 paka wonoozuula mwana mu 2 kimwosobola zino wozigezaako ng'otandika empya bwe zigaana kyegegwa Isimagolooza kino kireseewo abayimbi buno obudde abayimbi nkugambye ate kyabaleseewa kyabalese mu kintu ku follow back position oba otunga bibbo bikole oba osalawo dde ku intaneti okuname kikole oba otukunamira kunama naye nga follow back position yeyeetagisa ng'eno nti mbuloginga naye kati ndi kuki kulangi talina mudaala gwa capati genda wali ewaluuna